Yerimwe mu district y'e Bunyangabo mu bitundu by'e Tooro bawuniikiridde bwe balabye ng'eggye ly'eggwanga erya UPDF erivunaanyizibwa kulwanyisa envuba embi likuma omuliro ku bwennyanja obuto bwonna ne busirikka. Obwennyanja obwokeddwa bwakwatibwa ssabbiiti 3 emabega era kkooti y'eddaala erisooka neeyisa ekiragiro obwennyanja buno bwokyebwe ekintu ekikoleddwa mbagirawo. Bw'abadde akuliddemu okwokya obwennyanja buno Lieutenant Geoffrey Kayongo ategeezezza abavubi wamu n'abo abasuubula obwennyanja okwewala okugula obwennyanja obutatuukana na mutindo. This is our beginning of operation in Nyangabo. We want them because we saw them, they had the fish, but for us, we cautioned them, we have taken them fish. We have given them, we have forgiven them, but fish, we are going to ban them. But next time, when we get them the market, we are going to arrest them. Mayor wa Rimi Town Council mu district y'e Bunyangabo, Lieutenant Ngomayondi Abel, asabye abantu bonna abali mu mulimo gw'ebyennyanja okukomya okugula obwennyanja obuto kubanga bufiiriza eggwanga. And they are pleading to everybody to stop this business of catching mature fish and people to buy it. People should not buy it because they know they should buy 11 inches. They know it. Why do you buy something less than that? Because fish fetches us foreign currency and gives employment in the factories. So it's important that everybody comes on board to fight illegal fishing. Abari kubisubira mu katari mwegeresereze aboko tukuza kureka enyanja kufa turiyo tugwanisa enshubambi omuyihanga lyona twenda tugarira ebyenyanja ombutekwa ebyenyanja nicyo kimwe ahankurakurana yihanga. Omu ku bannabizinesi bya Rugaba Ali yeebazizza nnyo eggye ly'eggwanga erya UPDF olw'okwokya obwennyanja buno obutatuukana na mutindo gwetaagisa era n'abasaba okugenda mu maaso okutuusa ng'abavubi bakoze ekyetaagisa. Babyoti byaba bashyikira bashyikira abweshonga hata omuntu abe yatandika kurya enjege mpangwa ahipaterera amahya aha mwaro haza tubire tuganyirwemo haza enyuma ho Museveni adakatira amaha mwaro tukaba tutine ukutabasa kurunda ekinyanza cyo kubasa kurya cyangwa cyo kwaza family ukakibona ukoiza ne sente nangwa n'emitwaro ebiro cyo ndakikubura usanga yo binjo obwitu abinje ntubunu go tukuburike. Guno gwe mulundi ogusoose abatuuze b'e Bunyangabo okwerabirako n'agaabwe ng'obwennyanja kika kino buteekebwa omuliro okutuuka okusirikka. Stella Nandawula Sendagire ne Robert Kule, BBS Telefina gy'otobadde. Wano wenyini sigenda kusukkawo obadde mulabi mulungi owa